buli gwempulira yakulira ku mwogo mbeesewo mugonja gawe kalungu nnyo azannyo nnyo bakomyawo mu sente wanno akubema engero gye bayita baddest comment embala big olw'enteekateeka ennungi temujjanga okwo twagala okwebala Robert atukoze ekyamaanyi eyo ye Pookino Cup gye tulwaniridde kakati wulira wano omupiira bagusudde Lutumba Michael Maseka Gekisaawe amarawudinga wano n'agaba Mukyala Maria yakaliza omuntu wano n'avaako obulungi nnyo wabula asigadde awo Shatwell Chamlibwa n'asiga bata bali ne bali bayingira entabwe wano nakuba wano ne kugenda bugenzi tingo muwanguzi yakitwala asimudde empaavu wano Shana Basevense Kajigo okugimamu omutwe wano wakatwe ebaguteeka wano gwakirwanire ebakuteekayo empaavu wano gwakirwanire gwa speed wakapapa amutaddemu wano ekikono najja wano ebadde empaavu bugenzi bweru bayitawo timu y'olwengo yalina tango nesuula bukakata abavubi be balina nasuula ekitimba anonya ennyanja wano bukakata yalina fimbo yalina bukakata nesuula kati lwengo yalina tango this time round nesuula bukakata again jazz number 2 yalina omupiira nakucheza jazz number 5 yalina nakuswitching eno mu namba 7 nadafuna 2 3 4 5 n'owabavubuka weebale kutuweesa kitiibwa empagira naye njagala okutegeeza nti ttiimu ewangudde ekikopo eyakyamuliibwa mpulira obugalo n'akalulu bannange temunyiiga kyamuliibwa engalo siziwulira ate kuseka kwate kapigero bazanyi okutwala omukisa guno okwebaza Ssaabasajja Kabaka okutandika enteekateeka n'emipiira gy'amagombolola mu masaza. Omupiira mpagi nkulu mu kugatta abantu era tulaba wano nga tulina bannabyabufuzi ab'enjawulo, tulaba nga tuli mu kuzuula ebitone, tulaba nga tugezaako okubeera obumu kubanga tuzza okuwummulamu mu ngeri ey'okunyumirwa. Kale njagala nsiime nnyo abami b'amagombolola okwenyigira mu nteekateeka eno. Ebigendererwa ebikulu eby'omupiira guno kuzuula bitone, kugatta abantu ba Kabaka. Era wano we tuli tusobodde okulabamu abaana abalungi be tulowooza nti tugenda kubagezesa tulabe basobola okugenda mu ttiimu ey'essaza. Emabegeri tubadde tunoonya abazannyi okuva mu bitundu eby'enjawulo nga bangi bagamba tubaleka wano. Kaakati tubawadde omukisa tugenda naffe okubagezesa bw'onooba oyiseemu, naye mbagambye empisa y'empagi enkulu. N'olwekyo tugenda kukozesa omukisa guno okunoonya abazannyi abalungi. Njagala ntwala omukisa guno nate okukubiriza bannabuddu nti emisinde gya Ssaabasajja Kabaka gituuse gyengedde. Tugenda kudduka ku lunaku olw'Essande. Ekigendererwa ekikulu kulwanyisa mukenenya abasajja nga ffe tukulembedde. Atannakula kajoozi nkusaba ogende ku ssaza, genda kugombolola ofune omujoozi gwo ate tudduke. Tujja kusimbula ku Liberation Square. Naye eyo mu magombolola yonna wajja kubaayo abambi b'amagombolola okubasimbula. Mbakubiriza tukeere ku ssaawa emu yennyini tujja kuba tusimbula ku Liberation Square e Masaka. I would like to thank the Kabaka of Buganda for his foresight through the Minister of Sports and the Kingdom of Buganda. We have now finalized the Magombolola Pookino Cup, for that matter, and we have found out that there are many talents down there
that we are bringing on board. In the Masaza Cup, we have pledged to come and pick those players that have been excellent, that have excelled, to go and be examined, be tested, so that we can get a better team for Masaza Cup, other than going beyond Abudu, beyond Uganda, to pick people to play the Masaza Cup. We thank the Kabaka for his foresight. Sokera dala nga government twagala okwebaza obwakabaka bwa Buganda naddala Ssaabasajja Kabaka okulagira tubeere n'emipiira egino egy'amagombola okusokera gituyambye okuleetera ddala ebitone eby'abaana ebyo ebiri wansi ate nga by'amaanyi era bw'otunula wano kyetulabye nti ebitone tukyalina bingi nnyo naddala nga bannabuddu ate era ne Uganda. So tusaba enkola bweti egendere ddala mu maaso. Kituyambye bw'otunula emyaka egibadde gizannya egy'abavubuka mu kiseera nga tubadde twongedde okwongeramu amaanyi mu mizannyo nga bwe giti kizibu okufuna abavubuka abeenyigira mu biragalalagala kubanga basobola okutumbula bulungi ebitone byabwe, basobola okubeera ne kibateekako amaanyi. Kyokka ne ssente kubo ly'amaanyi nnyo nti wakati mu mupiira guno tusobola okulaba nti tufuna abaana abafuna ssente, amasaza gagulira ddala abaana kakati wedda tulaba abaana abalungi mu masaza gano. Kyokka n'ekirala nti nga gavumenti njagala kusaba ebitongole bya gavumenti byonna nze nga munnabuddu ate era omuvubuka njagala kusaba ebitongole bya gavumenti byonna ne ministry y'ebyemizannyo etwala ebyenjigiriza etwala ebyemizannyo nti twetaaga nga gavumenti ate okukwatirako abavubuka bano tournament nga zino okulaba nti tuziyambako nti ne ziba nga waliwo obuvujirizi obw'enjawulo. Ekyo kituyambe okulaba nti tiwabaawo bigootaana, waliwo amasaza gatasobodde kuleeta baana abo bulungi ne gavaamu olwo technicalities ezo nti ebikozesebwa nga bitono. So ganga government tubasaba abo bonna abalina obusobozi, abo bonna abalina offices ezo okulaba nti babudgetinga engeri gye bayinza okukwatirako obwakabaka bwa Buganda. Okutwaliza wamu ffe nga abakulembeze ekyasinze tusomoozamu nti tubadde bapya ate enteekateeka twagisanga nga weeri nga tulina kugenda bugenzi mu maaso nayo, obudde tetubadde na bumala okweteekateeka. N'ekirala ebyensimbi tetulina basponsa naye ng'abannabuddu bwe baagala obwakabaka baawulira omulanga gwaffe era bagezezzaako tuwagira mu ngeri ey'enjawulo. Sookera ddala njagala okwebaza Pookino olw'enteekateeka eno gyakulembeddemu obulungi eya empaka z'amagombolola mu ssaza ly'e Buddu. Otunuulira essaza Buddu liina eggombolola 29, kitegeeza nti ly'essaza erisinga obunene mu Buganda. N'olw'ensonga eyo enteekateeka eno ebadde mpanvu, ebadde yeetaaga obudde bungi, ebadde yeetaaga obumalirivu ate nga yeetaaga ssente nnyingi. N'olw'ensonga eyo twebaza bannabuddu mwenna, abaami b'amagombolola mwenna abasobodde okubaako kye mukwata n'abavugiriza ab'enjawulo abasobodde okuvugirira ttiimu ez'enjawulo ez'amagombolola okulaba nti eggombolola zonna eza Buddu zisobodde okwetaba mu nteekateeka eno. Kubanga bw'otunuulira distance eri ku magombolola ag'enjawulo ne fayina ezisambiddwa olwaleero olabira ddala nti ekifaananyi ekya Buddu mu butuufu ddala kivuddeyo bulungi okusinziira ddala ku kuvuganya nga bwe kubadde, kuba abantu amagombolola g'enjawulo gasooka kuvuganyiza mu miteeko egy'ebibinja eby'enjawulo ate ne bajja nga balondako olw'obunene bw'essaza lino. So tubeebaza nti mwenna abazannyi mwenna basobodde okwetabamu, abawagizi ab'enjawulo abasobodde okuwagira, era tukakasa nti enteekateeka zino omwaka ogujja zijja kuba nnungi. Newankubadde nti wabaddewo okusoomoza okw'enjawulo naddala okusoomozebwa ddala kwe tusinza okufuna kwe kulaba nti obuvujirizi obw'enjawulo obuvugizi bubadde butini nnyo. So tulowooza nti omwaka ogujja nga tweteeseteese bulungi ekyo nakyo tugenda kukinogera eddagala okulaba nti amagombolola gasobola okubeera nga teganyigirizibwa nnyo mu nteekateeka eno ate okulaba nti ekintu kino kitambula bulungi kiviireyo ddala ku mutendera gwennyini gwe tukola ki gwe tukyagalirako. I would like to take this opportunity to thank Pookino for this Pookino Cup that has been organized in Buddu. The different magombolola of Buddu have participated. If you can see, we have about 29 magombolola, all sub-counties in Buddu, but mostly they have actually participated. And we take this opportunity also to thank the different magombolola chiefs for actually taking part and in this tournament, for actually supporting your teams. As you may see today, you see different teams coming from very long distance, but they have been able to come and play their finals and the losers match. So
we take this opportunity to thank them, much as there have been quite a number of challenges, be it resources, in terms of finances, but you see teams have actually been able to mobilize themselves and come to play this final. So we believe that next year it's going to be more competitive. We believe that those challenges that we have discovered this year in this edition, we shall be able to provide solutions for them so that we can be able to have a better tournament next year.